po jako akawuwo. Nolwekyo guno bwe guba musango gw'okuwa ku bantu abajja wano awaka wange emmere ne bankabirira. Abatuuze mu bitundu naddala eby'emikono basabye gavumenti okubakkiriza waakiri abakulembeze baabwe baveeyo kubawa ku kyokulya kubanga bangi bagenda kufiira mu mayumba enjala. Sina kindese waka era mbadde nzeeko omubaka wange nabo banfunewo k'okulya banvuddeyo sina kyendeseeyo nazidda ku makya wano natudde kuva ku makya ninda kakulya naye ngambe talina kyayina. Tusaba gavumenti etuyambe ekiza abaka baffe ku byokulya naye yabiwera niyo yenyini obuyambi obwayo tebuleeta. Mu mbeera eno n'abo abalinawo ke balinawo basabye bakkirizibwe ogenda mu maaso n'okuyamba ku baliraanwa baabwe nga tebagenda kuvunaanibwa. Atusize eddoboozi yaffe Pulezidenti Museveni ategere nti obusuubizi oba ebisuubizo byawa bannamukono okubawa emmere ng'abali mu urban areas tenaba kutuuka ate abantu baffe bali bubi nnyo era nzize okumusaba akize Pulezidenti atukkirize ffe abalinako ku mmere mu mayumba tuweeko ku balirwana baffe abatalina mmere kubanga Pulezidenti yabadde agamba nti ogwa naggomola okuvayo n'owa munnayuganda munno ekyokulya kiyinza okubeera ekyeby'obufuzi. Omubaka wa Paalamenti akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Namboze Bakireke agamba nti mu kaseera kano nga disitulikiti y'e Mukono terina ambyulensi ya gavumenti yonna yasalawo n'awaayo ezize ebbiri ziyambeko okutaasa embeerera wano n'ategeeza nti zino ensimbi Paalamenti zeeyogerako singa zijja ku akawunti yetagenda kuzizaayo. Batuweza NADS nazizaayo ne batuwa ez'oku campaigningira etteeka ly'amaka nazizaayo ne batuweza tozikwatako nazizaayo naye omulundi guno zino ssente zo nzirinze tuzeetaaga nze n'abantu bange era neetaaga nze ssente ze naakateekamu ne ze naateekamu nyingi nnyo naye n'ezo miliyoni 2 weewaawo eyo si ye yalibadde enkola entuufu. Biliyoni 10 ezo zalibadde zigenda byabulamu oba okugula emmere eyawamu naye ne bw'onoozibalekera tebagenda kugenda bagigule. Namboza agamba nti kano ke kaseera abantu bonna abasula mu bikomera okulaba nga badduukirira abo abatalina kyakulya kubanga we batakikola abantu bano bayinza okubatabukira. Akatono ke tulina tukagabanenga ne balirwana baffe era tukubiriza na buli muntu afulume mu kikomera awe kuba neiba bemmere bwe mutafulume mu bikomera kuwa kubana ku mmere abantu bajja kujja batukubire mu bikomera n'abaana baffe batuyiseemu empi bajja kusanga otudde ku dining bakuba empi ne mukazi wo batuule ku dining balye emmere. Mwabalina amakampuni wano agakola emmere mugabeeko abantu bajja kujja bamenye sitowayo enjala efuula abantu enjala ebasuula eddalu. Namboze era asabye n'amasinzizo okukkirizibwa genyigire mu nteekateeka eno ey'okulaba nga basobola okuŋŋaanya emmere ne bagigabira abantu abali mu mbeera embi era nga kino kiyinza n'okuwaliza abantu abasinga okuwaayo okuyamba abalala kubanga kiba kyesigamiziddwa ku musingi gwa Bwakatonda. Okumanya ebamanyi emanyi n'abakristaayo abasinga okubeera mu bwetaavu ate bw'ogirekera okuŋŋaanya ebintu ebigabe ejja kugaba bingi ejja kufuna bangi abawaayo kubanga baba badduukirira kyaki yaabwe. Kati Church of Uganda teteekwa twala bintu byayo walugunda. Kereziya emaze emyaka n'emyaka ng'edduukirira abantu. Tulina mu kereziya okuva ku bishop paka ku bobondo wansi omukristo bamumanyi paka mu maka. Kati ate kereziya tosobola gigamba nti naye kuŋŋaanya ebintu ffenna ebintu tubituume wali owa mwami Lugunda. Yo ku kitebe ekya disitulikiti y'e Mukono abantu bakyagenda mu maaso n'okuwaayo ebintu okudduukirira kw'aba batalina. Okusobola okuba nga tutuusa emmere oba ekyokulya eri abantu bonna naddala abakyala abalina embuto naddala abakyala abakadde naddala abakyala oba abantu abaliko obulemu. Kuba tukimanyi nti kaseera ka karantini kaseera kazibu abantu baffe abasinga tebakola abali bakola mu batale kati baggalawo abali babeera mu maduuka kati baggalawo n'abantu bonna abali babeera ku buzinga kati baggalawo. Fred Iga ngono yakulira akakiiko akanoonya obuyambi mu disitulikiti y'e Mukono agamba nti emmere gye bakafunawo ekyali ntono ddala wabula bali kumpi kutandika okugiwako abo abali obubi ennyo. Akatono konna ke tulina kajja kufuluma katuuke gye kateekwa okugenda era sinza na kukiruuta nti tekiibeewo naye nga kijja kusinziira ku katono ke tulina gwe mutima ogwo guli mu task force. Kanyike Kevin
yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Nga poliisi yakajja wano lwalereza ogwokubiri ogw'omusango ngukkiriza gunsinge bantwale bansibe naye nange ettima erituula n'abantu bange wano nga babonaabona enjala n'ensirika obusirisi linnemye okukola